DNA tebagifera gwe weefera naye DNA tebagiyiiya kati teri muntu asobola kuyiiya bintu biri mu mawulire bwe bityo teri muntu asobola kuyiiya bayiye ku baana bakafere babaweeki era bafune ki timuli kyakuyiiya mu abaana 21 be bajjeko omusaayi nkakasa tewalizuukayo mwana nga wakafeero kwabo ne babatwala e Bungereza ne babatwala Arua ne batwala e Bungereza ne babatwala mu America ne babatwala e South Africa tiwasobola kuzuukayo kwaba 21 mwana wakafeero tekisoboka ekyo nkyawuliridde wano kati nze ndi mumativu okuba nti natwala obudde okunoonyereza kye bayita DNA ekiki era nze nzikiriziganya n'ebyavudde mu musaayi olw'okuba gwokimanyi nti abaana be baatwala kunze bwe baali basinga okunfaanana era n'omuganda yasala olugero naga nti baakuteza oludda okuboneka kumalayo era nga Kafeero yennyini yakyogera ate ne baga nti ekifaananyi si Luganda kati oyinza okusanga omuntu ng'afaanana n'omuntu omulala ng'olowooza ba Luganda naye nga si ba Luganda ekirala eddagala lingi gye liri mu basawo b'ekinnansi erisobola okufuula omuntu nti bafaanagana abo abaana bana be Kafeero teri asobola kugulirira poliisi agulirira ewandegeya tebasobola kuvaayo ku ttaka lyazaabwe ng'abaana balina kumatira kuddayo eri bamaama baabwe ne babaga nti twasangiddwa nga situli beeno kati bamaama tulabye tutya mu nkola ey'obuntu maama we bw'aba yafa ateeka okuba nga yagambako nnyina bw'aba jjajjawo waali bw'aba alina muganda maama we omuto bw'aba alina kojja bateeka okuba nga baabagambako dda ekituufu nti wadde ku Kafeero naye nali njagala ono bwe tusanga omwana ono si wa Kafeero waliwo omusajja ono oba yalaga wano muddeeyo mu bamaama timukalubiriza mbeera kale omulungi atulaba ku Brown Media UG ate ko Sane Brown TV tukubuuzaako yonna gy'osinzidde okuba nga otulaba amannya nga bulijjo Edwin K bantuuse okuba nga nkugusiza ensonga nyingi ezitambula mu ggwanga Uganda era ng'olunaku olwaleero nsazeewo nsitukire ddala ngende ku kitebe ewa Ssaabakabona atunnyonnyole ensonga nyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga omugenzi Paulo Kafeero alemedde ku nsi nga bwe yatusuubiza nti buli bwolwo alidda baamuziikula ebitundu ebimu bikyali ku nsi ebirala baabizzaayo mu ttaka era nga ne bafunako ndagabutonde okuba nga bakebera abaana bakebedde abaana 25 naye ku abo 25 bana nga bebaki bebomugenzi emabegako interview yaffe yayise twafunye muzeeyi Kagatto n'agamba nti ye abalabula abaana nti Kafeero alinako bana naye yagamba ne bano babeerewo ng'abaki ng'abaana omuntu baakuzizza ab'enjawulo naye bo ne beetumiikiriza jjajja mu buwangwa n'ennono ensonga ya ndagabutonde ekutte waggulu oluvannyuma lw'okubanga tulaba nga mulimu abaana nga kituufu naye bw'olaba kolaba kifaananyi kyani kya Kafeero kijja kitya okubanga abaana abo si ba Kafeero okutwaliza awamu omuganda yagamba kamale kubuuzaako era nambadde nagamba nti obeerabidde yenze ejjumba Lubowa aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannama omubwati abasebo ne banyabo ndi n'omukulu nga tugusa ensonga z'abaana b'omugenzi Paul Job Kafeero n'okwogera ebyo byonna ebifa mu ggwanga basebo ne banyabo endagabutonde nze mu kalimi akatono nze ndi victim nze najjako abaana DNA era nakola DNA abaana 19 nenfunako abaana 17 awange lirako ku 19 bewakola nafunako 17 ababiri nga si bange nze nina abaana 17 nga nalina 19 ababiri si bange naye nga nabakola DNA abaana abo bonna wafuna omukisa tolinga walukagga nanti naliwo nga ndi bulamu nga mmanyi naye kati bontunuya nze ndi jjajja w'abaana ndi musawo wa Kinansi ndi mukongozi ndi Ssaabakabona
olaba nsobola okukebera mu baana abange nga mulimu abatali bange ate gwe serebu ali eyo n'omuntu omulala kubanga omuntu yaligaye nti nze twaliwo omusawo Uganda omwana nga sinze muzaala kitegeeza n'abakazi bangi bali mu ggwanga nga tamanyi kituufu dyeni eno ziyamba abaami ziyamba n'abakyala gwoyinza okulowooza nti omukyala aba amanyi ti omwana siwo naye nga gwe yakwagala ku makya goli yamwagala mutuntu omulala n'amwagala olweggulu ngeyamufunisa olubuto omutuufu tamukola ki tamumanyi kubanga tukimanyi bulungi mu Uganda wano nti buli kimu kisoboka omukazi abeera ku ffumbiro ng'oli mu ddiiro ne bamuzaalamu okuzaala omwana tikyetaagisa ddakiika 5-3 oba emu n'emu eyinza obutawera nga bamuzaddemu kakati basimu ne banyabo n'abakazi bano tubanenya naye oluusi baba tebakola ki tibamanyi musajja abeera ku stage akutta endongo ngeno ali mu kuyimba era n'amuwulira ali ku kivulu nti kati yagenze Masaka agenda kupafominga saawa bweziti kati aba alina chance nnene nnyo ebeera n'omusajja alina gwakola ki gwayagala kati gwe ndi mu program naawe tutudde ondaba ndi live tuli ku program kati mukazi waba akulaba tikati ali mu program wanagiviiramu nga bamaliriza era amanya nti kati ugenze kuso kati muko omuyimbi ayagalika muko omuntu omukozi wa TV presenter kibunabo bagalika kubanga omanya nti saa 11 abaira mu program wakedde mpulira kakati anakola ki musanga bamuzaddemu era nze nkubiriza abasajja mwena mugeni mukubiriza abaana DNA sente si nyingi bwe mubeera babiri $5,000 gwe n'omwana wo bwe baba bafuna sampo zo $25,000 kwabiri osobola okukola DNA mbasaba mugende mukola abaana era nze nzikiriziganya n'ebyavudde mu musaayi olw'okuba gwokimanyi nti abaana be baatwala kunze bwe bali basinga okunfaanana era n'omuganda yasala olugero naga nti baakuteza olubba obuboneka kumalayo era nga Kafeero yennyini yakyogera ate ne baga nti ekifaananyi si Luganda kati oyinza okusanga omuntu ng'afaanana n'omuntu omulala ng'olowooza ba Luganda naye nga si ba Luganda ekirala eddagala lingi gye liri mu basawo b'ekinnansi erisobola okufuula omuntu nti bafaanagana abo abaana bana beba Kafeero teri asobola kugulirira poliisi agulirire ewandegiya tebasobola kuvaayo ku ttaka lyazaabwe ng'abaana abaana balina kumatira kuddayo eri bamaama baabwe ne babaga nti twasangiddwa nga situli beeno kati bamaama tulabye tutya mu nkola ey'obuntu maama wo bw'aba yafa ate kubanga yagambako nnyina bw'aba jjajjawo waali bw'aba alina muganda maama wo muto bw'aba alina kojja bateeka okuba nga babagambako dda ekituufu nti wadde ku Kafeero naye nali njagala ono bwe tusanga omwana ono si wa Kafeero waliwo omusajja ono oba yalaga wano muddeeyo mu bamaama timukalubiriza mbeera era tulowooza nti kati embeera y'omufu okuggyako abo abali e Dubai abali e Bulaaya be bataasobodde kukebera nga bo tibaaliwo kakati abo nammwe musobola okujja ne mwekebeza namufuna ekituufu naye nze nzikiriziganya bulungi n'ebyavudde mu DNA kubanga nze nasooka kwalula baana bwe namala okubaalula bamaama baabwe ne batamatira ne tugenda mu DNA naye ate era bwe twamaliriza ekituufu baatwala abaana gye babazaala ng'era bamanyiyo buki bulungi kakati nze ekyo ekintu nkimanyi obuuziza omuntu omutuufu wadde ndi saawa kabona w'enzikiriza y'obwongo n'ennugu ate omwana osobola okukula naye naye nga si wo ng'aliko erinnya ery'ekika kyalina gy'ava nga gwe wamwadaputinga naye omusaayi ogwo omuboolereze si mutuufu waliwo ekibadde kyogerwa nti mu kuziika nti omuwala yagambye nti mujje muziikulewo abaana bano wadde nga muwala ye yakyogedde naye ekituufu si kirungi kuziika muntu ku kijja kitali kike era baga nti abajjwa batusazisa ne mu bibanja ti era buli afa aziikwa ku kike bateekawo empaanyi nnya ne bateekawo amalaalo kye bayita amalaalo nti galaaliddeko wano naye gajja kufuna gye galaga kati kitegeeza baalaalirako awo bajja bakyusa kati bwe baba tebannajja kubanona bayinza okujja n'obusungu nga ne gye babatwala tebamanyiyo kye bakola ne muddira abaana abo ne mubafunira we balaga ne mubalamba bulungi nti omweyo gundi ono wagundi ono wagundi ono wagundi ne musimbawo empaanyi nnya abaana abo obutaluluma kubanga tikikomaawo
naye nga nze nzikiriziganya bulungi n'ebyavudde mu musaayi teryasobola kugulirira abo be baana ba Kafeero. Ekyokulabirako kyenjagala okuwa kati nga gwe munnamawulire nti ekisooka omuntu bw'anywa omwenge obusima obuzaala oba cells white blood cells eziri mu mubiri oba obutafaali obuzaala bufa. Walagi nga super gundi oyo gwe bayite mandre whisky ezekambwe kasese zookya ku nsigo zookya ensigo ezo okubanga tezikyasobola kukola ki kutonda baana. Ekyokulabirako laba eyali akulira gavana wa Uganda nti omwenge gwe yali anywa gwamuviirako okufa nga tazadde. Kakati abantu abanywi b'omwenge okuzaala kwabwe kuba kutono naddala ng'anywa omwenge ogwo omukambwe. Kati olaba ti Kafeero we yazaalira abaana bano abana yali tannatandika kunywa nnyo kubanga yali tannafuna ssente nnyingi nnyo ng'ekitundu ky'omwenge tekinagenda nnyo. Kakati wano okutuuka okumukebera Kafeero bamukeberako n'ebisirikibwa namugaa nti omukazi wadde omwagala nnyo naye toli muzaalamu tolina busobozi busobola kuzaala kati naawe okiraba bulabi. Era mukazi we n'amugamba nti kale nze sirizaala okyaliwo oli mulamu bw'olifa ngenda kuzaala bw'oliba nkusoosa okufa nja kufa nga tozadde. Era n'amuyimbamu obuyimba tibisirikirwa. Tuyinza okutunira omwana nga Swaziniga abantu bonna babadde tebaagala Swaziniga abeere wa Kafeero. Lwaki? Nti bonna balowooza nti akavuyo k'okutunda ebintu kukola kikunyigiriza banne kwatandikira ku Swaziniga naye bw'oddayo bisirikirwa atazaala Swaziniga. Waliwo abaana nga balina obubonero ti taata we yalina ebbala ku mubiri nga naye alirina, yalina ebbeere nga ttono eddala ddene nga naye alirina, yalina oluviiri mu mugongo nga naye alirina. Waliwo obubonero yalina akagera akawakati nga tikali mu lwala nga ne Swaziniga akalina. Bisirikirwa akugamba mu yintaviyu enkadde ezitali za leero nti omwana oyo Swazi alina obubonero ku mubiri obufaanana obwa kitaawe ate nga Kafeero yali yeyambulira oli. Swaziniga bisirikirwa si yamuzaala. Era naga nti ye mwana gwe yasooka okundeetera wano naye aliko obubonero bwa taata we ddala. Kati gwe nabona ogamba nti Swazi bamuleese nga si wuwe ekyo kiri ku ggwe ng'alowooza naye Swazi mwana we. Awo wabadde tewali nguzi teri sente zoyinza kuwa bbalamu ate tebasobola kukikola bwe batyo. Kati abaana be baakebedde endagabutonde nno kankunyumize. Omuntu bw'aba mwanawo abeera kufaanana ebitundu 9 n'obutundutundu 9 alekayo point etya emu. Bw'abeera mwana wa muganda we aba akufaanana ebitundu 9 n'obutundutundu 6 oba point bwezitubweziggwamu. Bw'abeera muganda wo nga tuli ba Luganda tuli ba musajja omu bw'abeera nga taatawo muto ebitundu 85 bw'abanga taata we yakuzaala nga bataata nga ba Luganda bataata ne bakukebera n'Oluganda taata obeera n'ebitundu 85. Kakati teriiyo omwana muganda wo ne bwajja n'azaala mukazi wo era omusayi gulaga nti gwammwe naye nga percentage eri ku 87. Akati omuntu gwozaala bubeera butundutundu 9 lwakuba babasomedde ono Simon gundi ne batabasomera point nti omuntu tabeerako endagabutonde y'omuntu tekyuka. Muleke kubeera bannayuganda ng'abataasoma. Endagabutonde y'omuntu tekyuka ejja eraga percentage nti ku bugere yamufaanana bw'ati, ku lumannyo yamufaanana bw'ati, ku nviiri yamufaanana bw'ati, ku mikono yamufaanana bw'ati, mu buwanvu yamufaanana bw'ati, mu musaayi yamutwalako bwekiti. Buli point zonna zisigala zifaanagana. Endagabutonde tosobola gifera eina otundutundu bungi nnyo bwe gyennyonnyola tosobola kugiyiya. Ekintu ekyo omuzungu yakikola n'akimalirako amagezi. Bwe tunaagamba nti abaana tubatwale mu kubaalula kituufu, tubatwale mu DNA Abaganda kituufu, era eyo yonna ekola. Naye ojja kusanga omwana omu mulokole omulala musiraamu, ojja kusanga omuzadde omu mulokole omulala musiraamu omulala mukatoliki, ng'ebyennono tebakyagenda nabyo, bagenda n'amateeka ga gavumenti ago agaliwo. Ffe abali ku social media tuwa abaana amagezi
baddeyo ebukojja waabwe kivula nti bukojja tebukyuka baddeyo banoonyereze bafune ebika ebituufu era abantu abo ojja basanga nga bamaanyi mu ggwanga ng'okusinga beneesiba ku muyimbi ng'ate si ye taata waabwe nze nzikiriziganya n'ekintu ekyavudde mu DNA era nze kakasa nti ago ge mazima. Jjajja awo wennyini abantu ab'enjawulo mu ggwanga lino okuli ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa ng'ayita ku mutimbagano gwe nagambye naye okusinziira ku bifaananyi bino ebibiri yakutte omwana omu oyo afaanana akafeero ddala omutamiivu n'ekifaananyi ky'akafeero kye tulina oba kye twalina nga w'obitunuulira ebyaddala nga tewali njawulo anti kireetedde okugamba nti nno oba bye baakola si bituufu jjajja okufaanana ekifaananyi si Luganda nawe bwewetunulira bwo teriyo omuntu gwofaanana. Nze nina omwami Dokita abeera wano Mukono abeera wano Mukono y'omu ku bakulira mu malwaliro ga gavumenti. Dokita oyo musajja musiraamu bw'ayimirira bw'ati oyinza okugamba nti yadda ku Mayiga oba mwana lwa Katikkiro Peter Mayiga. Buli kimu enviiri ebigere okutambula naye tebalinaako Luganda wadde akati. So nawe ogamba nti okufaanana si Luganda. Era oyinza okusanga eyo omuntu ng'afaanana Jjumba Lubowa Ligawesa naye nga n'okundabako takolanga kubanga ng'abaddugavu tulina DNA ze tujja tufaanaganya era bw'otunulira wadde mu baddugavu oba mu Africa tulina group O positive omusaayi gwaffe gwa hunter oba gulinga gwa nsolo nti tuli bayizi kakati mu kitundu ekyo ebyo abantu tebabimanyi abantu bafaanagana era gy'ogendere waliyo abantu bangi nga bafaanagana naye nga emabega kaawo waliwo yavaayo ng'afaanana Honorable Nsereko era naye baawunzika bagenze ku DNA n'agamba nti waayi Musumba yaŋŋamba okitegedde kati ojja genda mu balaalo obatunuulire bw'obatunulira bonna olaba bafaanagana bw'ogenda mu Badinka bw'obatunulira bonna olaba bafaanagana ebinyarwanda bw'ogenda mu Banyarwanda bw'obatunulira bonna olaba bakolaki bafaanagana naye nga tebirinaako omusaayi. Naffe bwe tugenda mu Bazungu balaba tuba tufaanagana nga naffe bwe tulaba Abazungu bajja wano tulaba bafaanagana naye bwe bagenda mu DNA eyawula nti ono ye taata. Kati ekyo ekyokufaanana ekifaananyi si Luganda olugero walusangawo ekifaananyi si Luganda kakati ekigambo ky'abafaanagana ekyo muleke okukyesibako. Era bw'otunuulira ow'ekitiibwa kati olaba ow'ekitiibwa Tayebwa tayinza kuba n'abaana nga tabatute ku DNA. Bw'otunuulira pulezidenti w'eggwanga abaana bonna balina ku DNA. Bw'otunuulira Ssaabasajja Kabaka teri mulangira gwe bayinza kuwa linnya nga tebabakebedde bonna nga bw'obalaba. Bw'otunuulira buli muntu ow'amaanyi mu ggwanga tebyalina mwana mu nju nga si mukebere oba yagamba omukyalo bati yamukolaki bati yamugamba. Kakati teeka nti omwana agenda okuva mu ddwaliro nga wa Ssaabasajja Kabaka omwana oyo aba mukebere era bagenda omwana we singa mubalangira nti omulangira baba bamukebera buli w'amaanyi yenna gw'olaba mu ggwanga kabe tasobola kabe muhozi tasobola kuba na mwana basimukebere. Abaana bonna abasajja bonna abalina kye beekoledde mu ggwanga abaana bava mu ddwaliro ne DNA. Ekyo bannayuganda muyina kukiyiga kuba nze ndi muntu ali popula ndi muntu ow'obuvunaanyizibwa ndi muntu abeera n'abantu ab'omuwendo abakwegomba bangi. Kati nze ekintu kyenkubuulira kati nze sina mwana wange gwe bayinza kuleeta ne bwe baleeta omwana nga waaligaweesa omukulu ne bamuleeta wano nti yafudde era bwe bamuteeka mu mokyale ne bamala omuggyako DNA ndiko mutwala okumuziika. Sisobola kuziika mwana ku kijja kyange nga tebamukozeeko DNA kubanga nja kuleeta obuzibu mu lujja owuwo DNA tekyuka. Kati ffe abayiseeko mu mbeera eyo eya DNA osanga omusajja nga ganze simukebeza owange ajja kusigala nga wange atali wange munange nina omwana omu ye muyambe ng'okimanyi nti si wuwo kkiriza ogende omwana bamukebere.
Ajajja nga tufunza emboozi ya Kafeero. Nga bamaze okwanawusinga abaana. Omwana yavuddeyo n'asaba Minisita Balamu. Omu kubeeyita baganda ba Kafeero oba bye baalaba. Ng'agamba naye bamukebere oba muganda wa Kafeero. Ate kati abuuza nti nyendo ono nti ayinza okubanga naye si muganda wa Kafeero. Kisoboka naye kati okutuuka bakebere muganda wa Kafeero kuki? Agenda gabana bya bugagga bya mugenzi, agenda kukola kibagenda mukebera lwaki? Nti yabadde asinze okuleetawo embeera okugubagana. Oyo nti okujjako bwe basalawo ng'abooluganda bakaayana nti si muganda wa Kafeero basobolera okumukebera kubanga ateekwa kubanga azitowa ebitundu 85 ku buli 10 ne Kafeero. Naye era lwatu abaluganda bajja musanko 0%. Kubanga si baluganda. Bajja musanko 0%. Omwana okuvaayo kuba kati ono aba wakubiri naddala nga ayize mu public. Eyasooka yali Chicken n'asaba kitaawe bagende ku DNA. Ono naye yagambye ankowe naye bamukebere. Tetutuuse kubanga tuva ku nnono. Ekitundu ky'okuva ku nnono kituufu naye kirungi nti nze ndi naawe ng'okimanyi tuli muganda wange wabula tuli bamukwano. Kibi nnyo okumpita taata omuto nga siri kitaawo. Kibi nnyo okumpita muganda wo nga siri muki muganda. Waliwo Oluganda era Abaganda balina nti oyo mwana wange wa muntu, oyo mwana wange bwoya, oyo Musebenyi, oyo wa ku Lusegere. Oti amannya ago galina kye gategeeza tikitandise leero wabula luli tiwaaliwo media naye era omuntu atali waamu tibamukkiriza kwa kati golowooza nti ennyimba ezo Kafeero yazimbaata nti teri kyattabbu nga musaayi mubwolereza. Olowooza ennyimba yazimbaata nti baganda bange nsaba twongere abengeemu ebituboolanya waliwo DNA ezze etambula naye kati eri advanced nti eri mu kamera erimu n'ekizungu naye kati n'okuboola kutono kusinga kukuboola kwedda. Edda omuntu yajjanga okulya wano emmere ne baganda yavudde Rwanda ne bamuweera kalagala ku mulyango olowooza kyabanga kyeyo DNA baaboolanga najja nagati oyo mwana wani nti mwana wa taata omuto gundi ekyana ekyo n'amannya ne bamutuuma n'amannya nga bamutuuma abamu ne batandika okubayita abaana abende nti oyo nswa za luguudo oyo gundi amanya weegali omwana oyo nswa za luguudo omwana oyo amanya babatuuma n'amanya agooleka nti si bamulujja olwo. Kakati ekigambo ky'omuntu atali wa mulujja atali wa musaayi kirondoola omwana n'omuzzukulu. Nze nina taata wange nakati bamuleka mu lujja nga si waamu nakati akyatawaanya abaana era abaana babatutte nga bakulu era bwe tuba tututte mu famire tibajja ninga tutaata twamwabiza n'olumbe ne tukola tutya ne bajja nga babikukuutiriza naye abaana batutte abaana baliko ne baana bannaabwe n'abaana bannaabwe nga baliko abaana bannaabwe ne babatwale Masaka ewaffe. Kakati teri kyemukweka omuntu okutegeera omusaayi gwe kyekituufu ate nze nkubuulira ekintu ky'amazima kyenkubuulira nkikola nkimanyi era ssebo tugaana okukebeza omwana ne bw'onooba oyinaago abaana mubatwale mubakebeze mukazi wo gyali kati tomanyiyo. Buli mwana bw'oba osasula ssente ez'okuzaala sasula ne DNA obeere comfortable nti school fees gwentoola obeere comfortable nti gwenkuba embooko mwana wange obeere comfortable nti gwe bazise ku kijja kyange mwana wange. Era njagala kubategeeza abakyala kale lwaki DNA etabula nnyo abakyala bw'oyimirira wano nonga nti jjajja Jumba nkubanja nakutegekera Nono TV nasigaze miliyoni yange mu n'ekitundu nga nkubanja lwaki nkaayana nnyo ng'atozibanja oba ozisaba ez'otabanja. Kakati nange eri gy'onnyonnyola nti tugende tuziika omwana toyagala mukebera gw'omukyala weekengera kiki kye weekengera wange okimanyi wange lwaki toyagala mukebera kitegeeza naawe olina akabuuza naawe okayina lwaki toyagala. Omuntu okwogera ku kike kiba kike omusaayi guba musaayi abasajja mugende mukebere
basikiriza abaana. Omwana yagambye baana banne gwe yaziika ku kijja kya kitange girojjeko ebibyo. Nati kituufu ate gulooza lwaki teyagambye nti no munange sente zakuweerera zituddize, lwaki teyagambye nti sente zakutwala mu ddwaliro zikuddize, yagambye ajjeko omwana kubanga oli alina omusaayi gy'alaga. Ffe tuli Baganda, tuli bannono, omwana teyayogedde bubi, talina kibi lwakuba nti time basooke yakyogereddemu basooke baleke abaana bali banoonye gye balaga bajja okusitula amalaalo gano agaalaalira wano ogatwala nga neeri bamaze ate ne gye babatwala era nayo balina kumala kubakebeza DNA. Kati nabo tebayinza kukkiriza nti ono ye taata wange nga tebayise mu DNA. Era ojja balaba ku mawulire g'akafeero gye gagenda kutambula, ojja galaba nga be batutte nga bayina bataata baabwe babakebedde nga bweru. Guno mulundi guba gwakubiri nga bakola DNA. Eri DNA yasooka baali abaana bana era abaana be bamu be yalaga nanti anti DNA eyasooka teyali ntuufu. Bw'ogamba nti teyali ntuufu ng'ate be bana be bamu nanti ya lwaki nti DNA eyasooka beekebera nga baaluganda nga bajja balaba percentage kyona alina akasaayi kwono kituufu n'alina akakwate kwono ono alina akakwate kwono bwe baakebera naye kati DNA gye balina eraga ebitundu 9 n'obutundu 9 okuva ku kitaabwe. Naye kati eri yali eraga 85 75 ejja ekendeera kubanga baaluganda ate nga ne bamaama baabwe si baaluganda. Kati DNA yali tematiza wabula yali eraga nti beyinako oluganda yali tematiza. DNA matiza yeeyo kubanga osanga muganda wa Kafeero nga yazaala mu baana bana. Naye kati ebeeragira ddala nti obutundu 99 baana ba Kafeero, kati abo be babe. Naye era eri yali eraga nti beyinako oluganda oluva ku taata. Kakati eno ye DNA entuufu era nange eri nali sijagala nali njagala eno. So okakasa nti era gwe oli mumativu. Ndi mumativu nti abaana ba Kafeero bali bana. Kakati mu Uganda kube baakebedde 25 kube baakebedde 25 mu Uganda wayinza okuba nga teriyo omuntu anenkana bukakafu. Nze bala mu musingano bukakafu kubanga bala tatulagangako nti yali akebezezza abaana. Okitegedde nkugenze ndi victim nasooka nenjalula abaana 19 babiri obulira ne bugana okubbulukuka ne tugenda ku DNA ekiganda ey'okubiri ey'ekigogo ey'okutema ekitooke obulira ne bugana okudda ne ngenda ku police emikono ne ngenda ku government ne bampa laboratory ya government nga ne bamama baabwe bawandiise ne tujjako omusaayi ne bagutwala gumu ne bagutwala e Bungereza omulala ne bagutwala mu America. DNA nekomawo bulungi era abaana abo babiri sibangi neŋŋamba bamama b'abaana bwe muddamu gandi abaana bange kati bisigaddemu omuteekamu ssente naye naziri ez'emabega mujja kukola ki era bamama b'abaana abo baatambula bulungi ne batwala abaana gye babakola ki gye babazaala. Kakati nze ndi victim kitegeeza nti abakazi baali basala amagezi okunsibako abaki abaana. Kati nze kyenjogerako nkimanyi ekyo teri era natuula ne badokita abakenkufu mu ddwaliro ekkulu ery'Emulago mu ddwaliro ekkulu ery'Ensambya n'entuula ne bakonsaltanti badokita ab'amaanyi saagala boogera wano manyi DNA tebagifera gwe weefera naye DNA tebagiyiiya. Kati teri muntu asobola kuyiiya bintu biri mu mawulire bwe bityo, teri muntu asobola kuyiiya bayiiye ku baana ba Kafeero babaweeki era bafune ki timuli kyakuyiiya mu abaana 21 be bajjeko omusaayi nkakasa tewalizuukayo mwana nga wa Kafeero kwabo ne babatwala e Bungereza ne babatwala Arua ne babatwala e Bungereza ne babatwala mu America ne babatwala e South Africa tewasobola kuzuukayo kwaba 21 mwana wa Kafeero tekisoboka. Ekyo nkyawuliridde wano kati nze ndi mumativu okuba nti natwala obudde okunoonyereza kye bayita DNA ekiki. Omanyi mu Uganda abantu bagezaako okwogera ebintu nga tebabimanyi
kituufu. Njiwa. Ensonga za DNA nga tuzivuddeko.